Bwali bwe buti mu mwaka gwa 2021 twali ku mukutu guno ne mbagamba olunaku lulikya ebikolwa bya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ne bitandika okumuwondera n'abo abaali batya okubimulangira baveeyo batandika okubimulangira mu lwatu. Wiiki ntono nnyo emabega Captain Babu yavaayo ng'awanda muliro ng'alaga obwennyamivu n'okunyolwa kw'alina naddala ku nfa eya mutabani we nga yeevuma ebikolobero obulyake obubbi obutemu obukoleddwa gavumenti eno ey'omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Captain Babu yalinga akolanga akabiriiti mu budde obwo akagenda okulayitinga kando y'abantu abalala abakolaganye ne Mwami Tibahaburwa abawuliranga bakoowu ebitagambika. Nali wano ku mukutu gwe gumu ne mbagamba nti temulaba nti bannankyukakyuka bangi bakoowa Mwami Tibahaburwa n'ate bangi abali mu NRM abaamukoowa naye olw'okubeera nti balina endagaano gye bayingira naye ate ng'endagaano yeringa ya walumbe abo abatono abamalirivu be bajja okuvaayo okweyogerako n'okulaga nti bali fed up olw'ebikolwa bya gavumenti. Era Captain Babu yakolanga entandikwa ey'abalala. Wiiki emu emabega nawulidde Nadduli naye yagoberedde. Tubadde tukyali ku Nadduli neeyaliko VP oba muyite Vice President w'eggwanga lino Gilbert Bukenya naye bw'atyo n'akawaŋŋamula. Bw'atyo ye yavuddeyo n'akonfaminga eri abantu nti naguno gwaka akyatankana enfa ya mutabani we. Agamba nti myaka 20 emabega taweebwanga postmortem report ku nfa ya mutabani we newankubadde nga bagamba nti yafiira mu kabenje be yali nabo mu mmotoka baavaamu nga tekuli ayina yadde obuvune naye ng'emmotoka yonna eweddewo. Ye nga Dr. Professional agamba nti yeewuunya okubeera nti mutabani we omubiri gwafunye akabenje naye ate mutabani we munnange eriiso erimu teryalimu. Era n'agamba nti waliwo omuntu eyandibanga yafumita mutabani we n'amala kumugyamu emmunye ne sharp object olwo n'alyoka ateerebwa mu mmotoka eyagwa kabenje. Buli gavumenti bwetuuka ng'abantu baayo ababadde bagitembeeta bakooye nga bawulira kibatuga batandika okwogera ebyama, batandika okweyabya. Abakoleddeko gavumenti eno y'NRM wetwogerera kati bali mu kweyabya. Bulijjo kye babadde batya nga bagamba bannange kinaawulikika kitya kati ebyo byavuddewo boogera kaati ne bagamba ekijja kijje. Era bw'oba owulidde enjogera yaabwe nga Nadduli Haji Abdul Nadduli yafiirwa mutabani we Jakana Nadduli. Jakana yafiira mu kabenje oba ekyamuviirako okufa kaali kabenje ke yafunira ku Bombo Road. Jakana byonna bye yabyogeranga akimanyi nti one time one day agenda keera nga mbuyaga. Ne kitawe yennyini mu katambi k'enjokkuwa yavuddeyo n'ajulira nti Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa yayagalako okumutta. Abo nno batono nnyo baba alubatu ku bangi be tubadde tujjanga twogera. Mujjukira Jeno Kasirye Gwanga naye yavaayo neyeekubira enduulu nga tannaba nakuttibwa obanga tannafa, n'abalala bangi abadde bajjanga boogera. Tulabyeko abantu nga Bafande Kirumira ne bavaayo nga beekubira omulanga nga bagamba balina ababawondera oba abagoberera amamotoka gaabwe oba ababatrairinga yonna gye batambulira abaagala okuggyawo obulamu bwabwe. Bino lwaki mu budde buno mwe bijjira gwe Munnayuganda ali eyo atugoberera twakyogerako nti buli nakyemalira yenna ng'agwa abamuli ku mwanjo be babeera ne kaweefube mu ntandikwa ya byonna okumwanika. Bw'otunuulira ebikolobero ebikoleddwa gavumenti ya Mwami Tibahaburwa byabadde akwekeredde emyaka 4 nga Bannayuganda tebabitegeera, leero abamu badde ku mwanjo be babyogera. Naye kennyini waaviiriddeyo okwekonfamingira nti ddala obulyake mu ggwanga mwe buli era buyitirivu newankubadde ng'era abadde akimanyi ng'alaba kiri inevitable
tekyewalika, ng'alaba tekyewalika era nga tekiyitikamu okugenda ng'abantu abalimba nti corruption oba obulyake tebulimu mu ggwanga. Kyava yakwatulidde n'agamba nti aa wano obubbi naddala mu NRM bwongedde okufuuka oluyimba olwa buli lunaku. Kikye tuyiga mu bigambo eby'abakulu abakoleddeko gavumenti eno bye bajja boogera. Ntandikwa butandikwa n'abalala bangi bakyavaayo. 1 bubonero obulaga gavumenti egudde nti abantu ababadde bajja batambulira mu kkangakangibwa kati tebakyayina kye batya kubanga balaba mwami Tibahabulwa takyayina maanyi. Bano bonna be mubadde mujjanga muwulira nga bayita mu mbeera ey'okkangakangibwa, abamu nga babattidde abaabwe nga tebanyega. Leero bwe bavaayo ne boogera kabe kabonero nno mwakabalaga nti bano tebakyatya era balaba eryato libbira. Njogera ku lyato eri NRM. Kapiteeni Babu yayogedde, Gilbert Bukenya n'ayogera, Haji Abdul Nadduli n'ayogera. Bano bonna benkumenyedde bafiiriddwa abaana baabwe. Oba oliawo twali tumanyi nti no Kapiteeni Babu ye tajja kuwondera. Naye obulumi bw'ayina obw'omwana we, bannayuganda njagala mu burelating ku bulumi bamaama b'Abakawuma, bamaama ba Franka, bamaama ba Rita Nabukenya ne bataata baabwe. Obulumi bwe bumu bwe babadde bayitamu mu gavumenti eno. Naye eriyo bali ababadde ne pain ey'emabega nga Nadduli, eriyo ababadde ne pain ey'emabega nga Gilbert Bukenya ey'emyaka 2 nga tebanyega. Kati we twogera tebakyayina kye bafiirwa, kye bava bavaayo mu lwatu ne bagga bannange ekimala kimala. Kye babadde babulako kimu okwatula nti tulwane nnyo ffenna nga bannayuganda tujje mu gavumenti eno eya NRM. Naye baatudde kubanga tebagenda kujja bakonkone ku mulyango gwo bakugambe nti olw'okubeera nti baatuttira abaana baffe tubadde twagala mutuyambeko oba tubeere bumu tuvunike gavumenti y'obwannakyemalira. Nedda, okuvaayo kwokka ne boogera baabalwanya olutalo lunene olw'obuteetiiririra no matter what nga tebeeraliikiridde biki bigenda kuddirira kubanga bamanyi bantu ki be badiiringa nabo. Buno obubaka njagala buŋŋendereko eri abakungu abagola aba gavumenti. Twayina Jacob Lokori Olanya, oyo Right Honorable Anita Anet Amongo gwe yaddira mu bigere. Jacob Lokori Olanya taata we yayimirira ku bigere 2 ne ku lunaku lwa Bario n'agamba nti mutabani we yamugamba yalya butwa oba bamuwa kanyo kawulire. Ng'ab'ebyokwerinda kwogatta ne bamedik abaali bakola ku bya Jacob Lokori Olanya bayanguya mangu ofulumya postmortem reporter mbu Olanya yali afudde kookolo nga n'ebitundu bye eby'omunda byonna body organ bifu. Taata we yakalambira n'alemerako n'agamba nedda temuvuvuba kufa kwa mutabani wange yaŋŋamba mulamu nti yaweebwa butwa. Kakati n'abantu nga Gilbert Bukenya bwe bavaayo olwaleero ne boogera, abantu nga Haji Abdul Nadduli bwe bavaayo olwaleero ne boogera, kati ffe aboogedde oluvannyuma tuba tuwerekera bigambo byabwe. Temutawaana okujja nti mutunoonya nga temunnabakwata bannadduli, temutawaana okujja nti mutunoonya nga temunnakwata babbabu, temutawaana okujja nga mutunoonya nga temunnakwata ba Gilbert Bukenya kubanga bye boogedde byongera kujjayo purufu ku ebyo bitubadde tuyimbirira ebbanga lyonna nti gavumenti eno yeri emabega w'obutemu, gavumenti eno yeri emabega w'okutirimbula abantu. Nabagambyeko ku byabadde mu Egypt. Omumpembe generali baamuleetedde akagira asanyu ku kyokunywa n'akeepena. Lwaki yakeepenye? Kubanga akimanyi nti bw'atyo bw'abadde ajja ng'atirimbula abantu ng'ayita mu byokunywa ng'ebyo, ng'ayita mu byokulya ng'ebyo. Engeri gye kiri nti Sserukama Mayute tayagala bakwate kulirye. Omumpembe generali Tibahabulwa teyayagadde ye kunywa byakunywa bino kubanga amanyi bulungi nnyo biki ebibeera mu byokunywa ebyo. Abaana b'abantu abafudde ne baleka bakitaabwe nga bakaaba
bamaama b'abantu abafudde, batata b'abantu abafudde ne baleka abaana baabwe nga bakaaba mu Uganda muno tetubabala. Nakugamba nti death rate e Uganda mu kifo ky'okkendeera mu mirembe giri emikadde gye baali bagamba nti nno abantu battibwanga era baafanga, death rate yeeyongera buli lunaku. Naye nga bw'otunuulira enfa y'abantu bonna ogenda okuwulira ono afiiridde mu kabenje nga byonna tulina kubinenya ku gavumenti eriko. Ogenda okuwulira ono awambiddwa n'ataddamu kkubwako kyamulubaale, omubiri gwe bagujje mu nnyanja oba mu kidiba ng'afudde. Ogenda okuwulira nti gundi abadde munnankyukakyuka nnyo era nga revolutionary, bamuwambye okuva mu maka ge yakamala emyaka 4 ataddangamu kulabwako. Be bajjebbi Kibalama, be baddamulya n'abalala 16 be tubanja na guno gwaka. Abaana abo be tubanjidde ebbanga eppanvu nga tebatuweebwa, leero munaatujjamu mutya that feeling and mentality nti abaana abo mwabatta. Gwate betutaddeko demand eyawaggulu mubatadde ne bajja mu makooti, abamu ne muba aligninga mu makomera. Lwaki bano 16 temubatuwanga? Tunaawakanirawo oba baafa oba gye bali balamu, ne bwe tubalaajanira nti kale lwakiri mutuwa emibiri gyabwe nga mpaawo agituwa. Tukyali ku bakungu bano abafiiriddwa abaana baabwe naye nga bangi ate abaabwe abagenda ne batayogera na kwogera kubanga tebannafuna buvumu. Obuvumu tebannabufuna okwogera nga Gilbert Bukenya bwe yayogedde, okwogera nga Nadduli bwe yayogera, okwogera nga Kapiteni Babu bwe yayogedde. Naye nga abafiiriddwa abaabwe mwenaaremu be bangi. Kati gwe ng'oli eyo ng'ogamba nti nno ffe bannankyukakyuka ffe tuli obubi, nakuwalirako nnyo ab'NRM abali mu buddu ng'abamu bali comfortable mu buddu obwo ne babugumira olw'okubeera nti tebalina option. Nakugambako ku lutalo oluli mu ggye lya Uganda erya UPDF. Mubadde mukimanyi nti bajjeno bangi mu ggye lya UPDF eryo lye mulaba baakoowa, naye olw'okubeera nti beeraliikirira biki ebigenda okuddako, gavumenti ebatumye ku bimishoni bingi ne bakola ebikolobero bingi. Mwalabye Erweru ng'alina mmala kulokoka, okumala okulokoka nga kye kimuwonya afune pite y'abantu. Abantu bamunakuwalyeko bagambe munnaye alabika yeekubye mu mutima. Bantu bangi nnyo abali mu NRM abakoowu ebitagambika, abaali yagadde okushiftinga naye babala abalamu bwe bashiftinga nga mwami Tibahabulwa yakyali waggulu n'akabondoke akafuga akafamire balaba nga tebayinaawo bulamu mu Uganda. Kyenva mbakunga emirundi emingi ne mbagamba nti oba oli NRM ng'owagira enkyukakyuka giwagire ffenna enkyukakyuka eno bw'enajja tugenda giganyulwamu. Era kyenva mbakuutira ennyo nti ffe tetuyina lutalo naba NRM ng'abantu. Ekyo nkiddamu eri abagendayo nga banoonyayo na kawogo. Ffe omulimu ogwaffe gwa kubabuulira ebibi Mukama wammwe byakola, omulimu ogwaffe gwa kubabuulira ebirungi bye twali badde tulina ng'eggwanga, Mukama wammwe abakubanga tafuga ggwanga lino. Omulimu ogwaffe gwa kubabuulira obugagga bwe twali baddeko nga Uganda, Mukama wammwe Tibahabulwa abakubanga avuddewo. Era omulimu ogwaffe gwa kubabuulira biki ebyali badde biddirira Uganda ng'eyina enkola eya democratic leadership, nga mwaka ku mwaka temulina kukomyawo mu mpembe Tibahabulwa nti ye flag bearer wammwe ow'NRM. Kyemwagala otugamba nti ye mutegeevu yekka ali mu pate, kyekyo kye mbagamba nti ab'NRM bangi beegwanyiza position Tibahabulwa gy'aliko, naye bamanyi implication ejjira mu kwegwanyiza position Tibahabulwa gy'aliko. Nja kuwa ekyokulabirako ekya Abiriga. Abiriga ndi omu ku badawutinga na guno gwaka ne leero ne bwe mba nvudde mu tulo nti Abiriga yamala abaamutta tebaali mu gavumenti. Ndi omu ku badawutinga kubanga gavumenti yeyina emmundu. Tewali muntu akwata mmundu wano Uganda nakugamba nti kubira munywanyiwo direct omugambe oyinawo emmundu mmekaawo, olaba oba within a day tebakukwata. Kiraga nti gavumenti yeyina authority ku buli mundu yonna n'abatemu b'emmundu abali mu Uganda. Abiriga NRM ye yamwettira kubanga Abiriga yali ayambala yero nga Abiriga amimikinga ekifaananyi ekya mukama waabwe omumpembe Generali Tibahabulwa, era nga
nga bw'omanyi bannakyemalira bonna baayiga etteeka limu, never outshine your master. Bagenda okulaba nga Abiriga ayitiridde okwambala yero, era mwami Tibahabura n'alekerawo n'okutambuliranga mu yero, n'atandika okwambala nomonomo wear, n'ayambalanga ebiti-shirt ebya kkala endala. Mu ntandikwa yalinga ayambala yero yekka, ekyo njagala mukiddemukko emabega mukube ettooki mu byalingawo emabega. Yalinga ayambala yero buli lukuŋŋaana. Abiriga bwe yatandika okwambala yero, ayina n'omukolo gwe yamuwa engatto yajambalemu, era yali yakambala mu ngatto eyo. Bwe yali alonkinga Lugabire, Abiriga waayitawo ekinene ennyo, wiiki nga 2 ne bagamukuba emaganjo n'afa. Kikulaga ki? Yali amugamba engatto ngikuwadde ojambalemu naye tolituula mu ntebe gye ntuddemu. Newankubadde ofubye okunneefaananya oba okunneefaananyiriza, togenda kubeera ekyo kyendi. Ab'NRM bangi batudde ku nkato nga batuddeyo lwa butaagaane, naye nja kuba nenyana b'ekintu kimu. Kiki ekibagaana okuyimukiramu mu budde buno bwe tulimu? Ddala nga Uganda mwagala ekyuke, ne muleka ebikolobero n'effujjo likolebwe ku bannayuganda bannammwe nga mwefudde abatabiraba, kyenja okubanenya. Ne mwongera okutembeeta omuntu gwe mumanyi obulungi nti nno tabaagala nga keera talibaagala. Ne mwongera okutembeeta omuntu gwe mumanyi obulungi nti nno tabeetaaga, wabula mmwe abagulirira olw'obwetaavu bwe mulina, ne mugenda nga mutembeeta enjiri ye, ne mwegulira olumbe olugenda okubettira. Okwogera oba okwatula kwa Babu, okwatula kwa Gilbert Bukenya kabeera akabonero, era ebeera elebo oba mark egenda eri abo abali mu gavumenti y'NRM nti temuli ba kitalo, kubanga n'abo ababadde babatya kati tebakyabeeraliikirira, tebakyabatya namu yadde. Era gwali eyo ng'oga nti gavumenti y'NRM ekyali y'amaanyi, nkukudaalira ne nkugamba nti nno olabika bw'oba tolaba n'ennyindo yo yandiba nga tewunyiriza. Ku mbeera eri mu ggwanga lino, buli omu gy'alaba obulungi nti nno gavumenti yava ku mulamwa, tikyalina kyekola nga kiri in favor of the people of Uganda. Mwali badde mukiraba lwatu. Bano bonna abantu be mulaba bajja boogera bino byonna bye boogera nga baatula ebyamakubi balumye ebbanga lyonna ku mitima gyabwe, balaba tebakyalina kyakufiirwa. Emyaka gye balidde gyegyo, ebbanga lye baakamala ku duniya lyero, lwakirika bafe nga baatudde bagende batyo, naye nga buli omu ategedde nti gundi ye yali amabega w'obutemu. Ate eby'omwana ono wajjeno owa Gilbert Bukenya eyali genera, omwana eyali munnamagye omutendeke, byali byetoolooledde ku ono, mutabani w'omumpembe, baali bonna Sandhurst, ebintu nga tebitambula bulungi, naye ng'oli muyivu nnyo. Gilbert Bukenya mu bulumi bw'abadde ayogera nabo, abadde akulaga nti mutabani we yali amanyi buli kimu ekikye, era nga mutabani we yali mukukunavu omuyivu. You can imagine bamuttira ku myaka 26 egy'obuto. Leero yali badde alina emyaka 46. Omuvubuka omuto, omuvubuka omugoggofu, omuvubuka ow'obwongo, omwana n'agenda atyo. Bangi ab'NRM abafiiriddwa abammwe ne mutayogera, ne mwetuulako olw'okubeera mweraliikirira ekiddako. Njagala kubagumya nti mu Uganda empya bino bigenda kukyukamu. Mu Uganda empya buli omu agenda kubeera ne equal opportunity. Njagala okubagumya nti mu Uganda empya tewali muntu ajja kukuttira muntu wo agende nakyo nga taliyo empeera oba mutango gw'ekyo kikolwa. Mu Uganda empya teri agenda kubba, agenda atyo nga takwatiddwako. Mu Uganda empya ffenna tugenda kubeera kyenkanyi, no matter the tribe, no matter the religion, no matter the clan, no matter the region where you come from. Ffenna tugenda kubeera kyenkanyi, tugenda kubeera kyekimu. Ye Uganda buli omu gy'ayayaanira nga ffenna tulina equal opportunity, nga tebamala kutunuulira nti oli mutabani waani, oli mwana waani, nga bannayuganda abayivu tebakyali threat eri gavumenti. Gavumenti netuuka n'okukola enkyukakyuka mu curriculum olw'okubeera nti batidde abaana bayitiridde okuba abayivu, obwongo balina bungi. Gavumenti netuuka okuttattana education
negitta naye ng'egittattana lwaki lwakuba nti tebaagala ku moldingayo oba ku buildingayo bayivu bapya nga baagala babeere n'abaana nga birerya kweno kalikulamu empya. Gavumenti neetuuka okutta ebyobulamu by'eggwanga kubanga eyagala abantu bonna ba elite baggwewo baffe bakunkumuke naye nga nabo beerabidde nti emyaka tegiri ku ludda lwabwe. Ebigambo bya Gilbert Bukenya, ebigambo bya Haji Abdul Nadduli, ebigambo byabo bakapiteeni Babu n'abalala abatannayogera abalina obulumi mukimanye nti nno bireflectinga kinene nnyo ku mbeera Uganda gy'erimu. Mukimanye nti nno bubonero obulaga nti nno bakooye baatula ebyo bye bayitamu ebingi bye babadde batabagamba nti tulimu NRM naye tutudde ku nkato, titulimu NRM naye tuli ku bunaakya tebuukye, tulimu NRM naye tutambulira ku mmundu, buli kimu kye tukola kyonna tukikolera ku mudumu gwa mmundu, yeyo NRM. Naye nga famire emu yefutubadde ku ggwanga lyonna. Umbrella campaign nti nayoona abanja atya nga majority abenyigidde mu kalulu ako bagamba nti kabadde free and fair. Ebyo babikola okwagala okutta image eya revolution mu international community kubanga ekifaananyi kyabalemu ofuna ekya iPod kati ekifaananyi kya iPod we kyabalemu ofuna balina onnoonya engeri endala batukwatire kalulu ka 2026. Bano bakandidate ne banaleeta ekidomola ne bakiteekawo ne batugamba nti oyo naye candidate, ne banaleeta endiga ne bagiteekawo ne batugamba nti candidate. Ffe tutunuulire Manvuuli ke kabonero kaffe, tutunuulire Robert Kyagulanyi Bobi Wine nga ye mukulembeze waffe mu kalulu kano ke tugendamu mu mwaka 2026. Mukimanye nti bino tebiriimu batwalwana wabula ffenna tulwanidde wamu. Kitukakatako okubanja buli omu alina kyatodde n'akiwaayo kikkakatako okubanja okufuna ekyo kyobadde oteekamu oba kyobadde olwanirira. Mujjumbire okulonda kubanga mpaawo ajja kubanja waataawula. Oba tewenyigidde mu kulonda onaabanja ki nga walemeddwa n'okulonda banaakubbako kyotaataddeyo. Mugende mujjumbire okulonda mukuume ennini nnamba n'obukambwe n'obunyiivu obw'ekitalo ate mu making sure nti enteekateeka yonna ey'okulonda efuba okulabika nti ebeera non-violent kubanga betudiiringa nabo baagala tubeere violent. Oludda olwo olw'okubeera violent lujja kuvaayo mu budde buli obwatukabanje olwo bakalangiridde mu ngeri gye tutategeera. Ate ekirala mukimanye nti nno empube mugimanyi a rat. There are many ways of killing a rat. You can hit it on the head, on the tail, or in the middle. Bo bajja kuteekateeka obubinja mbuno tugenda kubeera violent tufundikire nga ate tubakubya akatengo. Bajja tukubya akatengo ate ffe naffe tubakubya akatengo. Nkiwa muntegedde bulungi kyenjogerako gwe mulama gwe twogerako gwa protest vote 2026. Teweetiiririra kubanga bwe weetiiririra obanga atiiriridde eddembe lyo. Teweekutyera kubanga bwe weekutyera obanga eyekutyeredde ebyobulamu. Teweevuvuba gwe kennyini abantu abamu bamanyi okwevuvuba n'atuleera banampulira batya n'agamba n'alaba ng'embeera etakwata ku ye abalala be balina omuyamba nga tonnabatunuulira balala kukuyamba. Kimanye nti nannyini mufu yakwata ewawunya. Uganda yaffe tetulinayo ggwanga ddala. Ffe tulina okufuula Uganda kye twagala ebeere. In fact nkibagamba lunywe nti tulina ebbanja ddene nnyo ku Uganda kubanga Uganda yennyaffe yatukola ku ye kwe tuva era ku ye kwe tugenda okudda. Ng'Abaganda oba Bayibuli bw'ekirambika nti ttaka mu ttaka vumuvu ne Uganda ly'eggwanga lyaffe mwe twava era mwe tugenda okukola ki okudda. Tebaayo omuntu yenna akulimba nti waliwo Uganda endala gy'ogenda okugendamu etali eno gy'olimu leero. Tulwane kununula eno kubanga yalibadde eri bulungi nga tetulina nfuga eno. Kambateere wano abankuumire Lugaba atakuumira mpeera, abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo naye mujja kaddata abanyongererewo ebirungi lufukunya. Mbaagala nnyo mweyongere kuguma enywera yerima. Wano we tuli amaanyi gonna we tulina okugajjirayo n'ag'omu buto ebintu by'okutiiririra n'okwetya
tubiteeke ku mabbali tulina kubisuula muguluka olwo Uganda eryoke enunuke n'alima ewagonda atera nannyuka mbatadde nja kubyogera nze nga babu oba munkola ki mumutwale munteeke wali omwana wange wemwabuulire kubanga bakangakanga namugjamu omusaayi mungi nnyo n'amazzi nadde engulu bulungi ne bafulumya ekyenda ebweru ekimalayizo kimaze badde bakakizaayo ne baddamu ne bamutunga kakati ekyanzimuukiriza nga bamuyodde amugambye tulina okumusaaga gamusambye olubuto nemmanya nti oyo mufu ebintu eby'omunda byonna n'ekyenda bakikyusa kukizza ku ludda olulala bwe kitagulukukira awo kiddirira kufa. And he was doing very well. Actually, he died a month before passing. Did he? Okay, can I put in Uganda? I will put in 2 languages. Yafa Yatibwa. Did he die? He was killed. Yafuna accident in Emuta. Well, Yafuyo Baba Muta, but it is about 20 years or something. Yeah, close. Muta, but Bamuta, Katunayaman. Naye, Nali suspicious as a father. I cannot deny he was suspicious as a father. First of all, he was hit in the eye. And this eye completely was not there, it was a hole. Now I am a medical doctor, I have seen so many accidents. And when someone gets an accident and you are hit in the eye, it's a bit complicated. And you don't have any bruises here. It means there must have been a sharp element that hit him in the eye. 2, I still have his clothes in my house. The accident clothes. There's no dirt. For an accident. Yeah. There's no piece of clothes torn. They are here. But you saw the car damaged and had efananyi bijjukiranga motoka. Was completely damaged. The other people who came out of it were clean, but so many people come out of it. Natula no one. Nimugamba nti nzita naye mutakangana kumala ennaku ezo naawe onkomerere Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye ono nti mwagala okutta famire yange nze n'omwana naye nga naawe owuwo